Oliko LMTV program toli weka amanya Maria Dano kubera nga njikutusako ate njaga kubuzaako gwe wenna asazeewo kujja kuumirako n'ogamba why not LMTV and above all why not toli weka program toli weka tuleeta ebintu ebyenjawulo abantu ab'enjawulo abatusharingako naffe obulamu bwabwe gyenvudde waabwe ki ekibafudde kye bali olunaku olwaleero ate wamu n'abo balina embeera gye bayitamu nga muli oyinza okwebuuza oyo olw'embeera gy'alimu akikoze atya okubeera nti olunaku olwaleero ali ekyo kyali ate era olunaku leero tuli mu katale ekyengera era bw'oba osobola okwetegereza obulungi tuli mu katale ekyengera wano ekyengera we batundira amatooke enkoko nyaanya butungulu byonna gwe kyomanyi kyosobola okusanga mu katale vegetables byonna biri wano ate ng'olunaku leero tulina omugenyi gwe tulinaye mu studio ojja kwebuuza ddaani ekyengera kimyeyo ki agenze kusuubula ku nyaanya oba nedda waliwo omukwano gwaffe gwe tuli naye olunaku olwaleero tetuli mu studio tusazeewo show yaffe tugitwaleko mu field nga sineerabira abateekamu ssente be ba King Montage Studio basangibwa wenna nkulabye ku bitaala ku level ku kizimbe Prime Complex level 3 room number D04 osobola ogendawo bano no bakola ku mikolo egy'enjawulo muli okwanjula kukyala kuhinjirwa buli mukolo gwonna bakola event planning buli kimu kyoyagala basobola okukikutuusako n'oba oyagala passport n'oba oyagala one single photo basobola okukikolako so the best thing to do is to call them on 070210 4125 070210 4125 you can as well WhatsApp them ne oba oli wabweru wansi nga gwoyagala kikolera ffe tukikolako so just trust us we will not regret onako olwaleero nga tuze ku mulamu gwa show tulina omwami ono agenda kuba tubuulira gyenvuddewe lwakyali onako olwaleero ono talina mikono naye agenda kuba tubuulira kyajja kitya yazaalibwa bw'atyo baamutemako obutemi mikono ng'akuze oba era gwali eyo ng'oli mu mbeera y'emu nga weetuddeko mukwano agenda kuba tubuulira tumusanze mu katale waakolera omulimu gwe if you look straight behind me ojja kuba olaba omulimu gwe musajja akola mulimu gwa kulunda nkoko naye weebuuza omuntu atalina mikono akikola atya bw'oba oli eyo ng'obadde wenyuma ng'osuubira nti tokyalina ssuubi tolina mikono tolina magulu from his story you're going to learn something I'm sure kyeri mukulu Ron wangi nsanyusa okulaba nange nsanyuse era nsanyuse nnyo nange obbalaba era ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti munkyaliddeko wano ku mulimu gwange ogw'okutunda enkoko amanya g'amatuufu amanya gange amatuufu nze Nuwagaba Ronald ozaalibwa era nga Banzaala lya Ntonde gye nzaalibwa wava lya Ntonde n'ojja eno mu Kampala mu Kyengera bwena mu 2015 ndowooza we najjira wano ekyengera wajjira ku tipa ku loole mu taxi nze obulamu bwange nti sajjira ku tipa nti najja nga nze kusoma kubanga namala senior 4 mu 2014 neŋŋamba nti kyetaagisa okubulanchinga nsobole okuba nga nsomako ka course at least nenzija ekyengera nga nze kusoma so nalinnya bulungi taxi nentuusa wano ekyengera era we nasibira nga tetunaba kujja Kyengera tuvudde lya Ntonde Masaka ewaka embeera yali etya omaze okutegeera tutandika okutegeera nga mbeera kyeri ewaka embeera yali ewaka era teyali nnungi kubanga era singa nti yali nnungi nti oba nti nazaalibwa mugagga nti sandibadde oba nga ndowooza nga ndi bwe nti naye nti embeera y'ewaka nti teyali nnungi so nange ng'omuntu nti bw'oba ebiseera ebisinga omuntu bw'oba okula obaako n'ebiruubirirwa nti njagala nkole kino njagala mbeere kino so nange ne ŋŋamba nti olw'okuba nti embeera ewaka mbi ate nange sijja kutuula waka embeera ngitunuulire butunuulizi whereby nti nenkimanya kubanze kye nazuula nti embeera bw'ogitunuulira naye ekutunuulira embeera gw'olina okugirwanako ogitereeza ewaka abaana mu bamaama era twakula nga tuli bana oli mwana wakumeka era nze wakubiri otandika okutegeera otandise okusoma embeera ewaka si nnungi ensoma yo yali etya ensoma ewaka ensoma nti yalimu okusoomoozebwa school fees nga kizibu waka ate n'ekyokubiri nti
maama yali afaayo era mwebaza nnyo yonna gyali kubanga yakola omulimu munene nnyo weewaawo nti mu maaso awo natuuka ne nfuna basponsa abampererako naye nti baagenda okundaba ddala nga maama akoze omulimu ogw'amaanyi era buli wembeera wonna maama musabira ssaala awangaale at least alabeko ku kitundutundu kuba manyi sisobola musasula omuzadde ekizibu kya kumusasula at least alabeko kakoota nze njiyita koota siyinza kuweza kiro njiyita koota kyemba muwadde kyonna manya nti sisobola kutuuka yadde ku level wawe yanteeka sisobola kubimusasula byonna. Basponsa bazijja oli mu class abasponsa bajja nga ndi mu primary 5 nali mu kyakutaano bwe bajjira era ne basobola okunkwatako mpaka okutuuka ku senior 4 then ndyoka mbulanchinga ate nenfuna chance essomero nalyo ne linnyambako then n'abantu abalala nga bwe bannyambako nesobola okubanga namala certificate mu mawulire. Wedda njogera na munnamawulire munnange ddala kakati enkoko okwasaganya bibiri mu mawulire n'enkoko nti omulimu ogw'amawulire gwo nti saasobola gufuna awo neŋŋamba ate sisobola era kutuula waka ate nti nindiridde mulimu sobola kubeera awo nti mbeera awo oba nzire mu kyalo kubanga olwedde nze nagenda okuva mu kyalo era nga mbagambye ŋŋenze naye sibasuubira kudda n'akomawo nga mugenyi nze kubakyalirako ntwaliddeko maama akasukaali ntwaliddeko maama akagoye era kyekiyinza okuntwala ewaka tingenda kubalabako. Ekirooto ky'amawulire kyafiira ddala tokyakirinamu kuba mpulira oyogera ng'agamba amawulire galabika si kyagasobola. Byonna bikolebwa Katonda era nti bwe ndiba nfunye omukisa gwonna kubanga nze ekirooto kyange kyakuweereza ku radio kyakuweereza ku TV nange njagala mpeerezeeko eggwanga ddala. Okigobako ogezaako kitambula kuba ebirooto omuntu otambula n'ekirooto kyo ogezaako okutambula kuba n'ogendako ku radios ez'enjawulo TVs ez'enjawulo okusaba omulimu oba otudde butuuzi ogamba osanga kinajja nedda era TVs nyingi zengenzeeko zengezezaako naye omukisa tegunajja naye nzikiriza nti omukisa gulijja ekiseera kyonna. Nkuwa amagezi bwe tumala sheeno kaba omusajja oyo atuli mu maaso mwenyweze kale so nga tuvudde ku byokusoma ofuuka ddi emikono gyo ogifiirwa ddi era ki ekituukawo obeere nga tolina mikono? Ekyo tekyali nti oba ngifiirwa ddi kubanga nti nagenda okuzaalibwa era nze nagenda okukula nga ndi bwe nti era nengenda okukinoonyereza era nange nengenda okwetunulira nga ddala tebaatemako miteme bwe nti bwe nazaalibwa okuva mu lubuto kino kyali kusalawo kwa Katonda nze bwe nkitwala. Ewaka omaze okutegeera otandise okutegeera omwana ayavula baali batuddekaawo ne bakunyumizaako oba maama n'akunyumiza nti gwe bwe wali okula engeri gy'otalina mikono omwana bw'aba ayavula akozesa emikono yakunyumizaako engeri gye wayavulangamu? Yanyumiza okwavula kwange nti natambuzanga nga neekulula bwekuluzi ngambe tambuza bigere na kabina nti kwe kwali okwavula kwange era saalwawo nnyo nayanguwa nenyimirira nentambula. Tutuuse okusoma wawandiika ng'otya? Kwegamba ebiseera ebisinga ndowooza ngamba nti oba kyali mu pulaani za Katonda kubanga nange toyinza kumbuuza nti waliwo eyanjigiriza okuwandiika. Okuwandiika nkozesa kigere naye nga tewali yanjigiriza okutandika kuba nze saasoma nasale natandikirawo direct mu kibiina ekisooka naye tewali yanjigiriza kuwandiika nze yakweyigiriza era nga nkozesa kigere. Genda tulagamu engeri gy'owandiisa kigere. Kisobokera ddala kubanga kikyewuunyisa okubeera nti omuntu owandiisa kigere. Tutuuse mu myaka
omwana myaka watuukira nga ayingidde adolescent tasobola kweyambulira muntu wamanya obuto mama yakwambazanga n'akunaaza otuuse emyaka 18 10 kaŋŋambe 10 kale abalenzi kankuwe 12 engeri gy'oli mulenzi otuuse emyaka 12 oswala tosaga akunaabira mu banno wakikola otya okunaaba ekyo kyabeerawo era kwe kusoomoozebwa ndowooza kwekyasanze ate neneebaza ne Katonda nti buli kusoomoozebwa nze genda kunzigirawo era wemba nzikiriza mu mutima gwange ne ŋŋamba buli kimu nja kikola era buli kyenjagala nja kituukiriza kubanga Katonda atambudde nange nti okuva mu buto bwange mpaka mu 2020 I hope COVID yajja 2020 nti okuva mu buto bwange okutuusa mu 2020 nze nga bannyambaza nze nga bannaaza naye Katonda akoze ekyamagero in fact waliwo omuntu atayinza kikkiriza naye nti mu 2020 era mulimu entuukira ekiseera ne ŋŋamba nti ndowooza COVID kajje. Ani abadde ng'akunaaza mu myaka 10 oyina emyaka emeka kati? Up to now ngenda kujjuza bulungi 28 mu myaka okuva emyaka 12 paka myaka 18 ani yalinga akunaaza? Muganda wange. Okuva emyaka 18 paka myaka 27 era muganda wange. Otambudde ne muganda? Tambudde ne muganda wange. Ye muto ye gwe muto? Ye muto kubanga nti nze era ndi wakubiri weyaba nti muganda wange omukulu yasigalayo nante nti gwe nali mbeera naye nasooka kubeera ne muganda wange gwenva mu lubuto lwa mama nga ffena kyekimu. Muganda wange oyo yali muwala then bwe yamala ye n'afumbirwa nembeera ne muganda wange omulenzi owa step mom nembeera naye then kati awo COVID bwe yajja ate nasalawo okudda mu kyalo ate nze ng'ekiruubirirwa kyange mukiriza kweyaba nga siina ngeri bwenzirayo ate olugendo kitegeeza mba ndukomezza mu kkubo nze mu mutima gwange nina okukkiriza nti ekintu kyonna ky'oyagala mu bulamu bwo olina okituukiriza kola ekisoboka otuukirize era nze missoni yange sinagituukiriza era nkyagigobako era nina ogituukiriza kyenjagala ngenda kituukiriza. Mission eriweeyo? Mission yange yakubeera muntu wa bulijjo okufuna ssente kufuna bizimbe kufuna business enyingirira ssente nti at least buli week era nze mu bulamu bwange nina n'abavubuka bentera okubeerawo nenjogera nabo ne ŋŋamba nti omuvubuka yenna ku akawunti yo bw'oba nti mu wiiki tosobola kuwezaako $50 towasa. Kiwulidde abavubuka abali eyo omama amuwadde n'obugalo ekisooka omuvubuka ali eyo nga ku akawunti toyinaako $50 ngomanyi toyinaako $50 meaning ku akawunti ekitegeeza oyinayo endala z'olyalyako so ku akawunti oba toyinaako $50 ebyokuwasa byesonye. Don't even think about it. N'abakazi tebabakwana n'omukazi takwana tamukwana. Lwaki okwana nga toyina zirabirira? Ekisooka abakazi baagala ebintu bino wammanga baagala kubafaako baagala kubalabirira. Kitegeeza nti bw'oba toweza $50 ku akawunti kitegeeza landiroodi akubanja kuba landiroodi bw'aba akyakubanja kakati ezinaalabirira omukyalo n'azijjawa. Olina omukyalo? Sirina sinaweza $50 ku akawunti. Ndiyo wali kuti yes tonaweza $50 sinaziweza. Olinako mbeka olugendo wakatambulako lwenkanawo? Olugendo lukyali lutono nnyo kuba landiroodi akyasobola okunkonkona. Katonda wange. Kati landiroodi bw'aba akyasobola okunkonkona kitegeeza nti bw'ofuna omukyale n'omuteeka ewaka ojja kulowooza bintu nga 2 oba nga 3. Ekisooka nti bw'oba n'omukyala kitegeeza mujja kuzaala. Bwe muzaala omwana yeetaaga school fees yeetaaga naye kulya yeetaaga kulabirira. Landiroodi ojja kuba oli awo ng'akubanja. Kakati ebyo byonna bw'obigattagatta ddala ojja kusanga ng'oli useless eater. Roni onvuga speed. Ne nkasooka embuuze Roni.
ku nsonga eyo yennyini okuva buto paka kati okyali mbeerera nedda ng'omuntu owa bulijjo nti era tekigaana naye waliwo ebintu era by'oba olina okwewala kati obawala obeereyo ng'oba just omwagalako bwagazi naye si byakumuwasa era naye aba akimanyi ate lwaki mba nkulimba nti ngenda kukwasa ng'osanze ndi mu muzigo nga tonaweza mitwalo 5 kwakawo sinaziweza Roni oyina ekigambo kyoyogeddeko wali mu 2:20 mukama kolera ekyamagero kyoyise ekyamagero kyamagero kyekyo mu 2:20 nti COVID-19 bwe yajja era President Museveni olunaku bwe yajja najja ku TV era katuludde omulabako muzeeyi waffe anti shoya gwako bwe yajjanga ku TV olunaku lwe yajja ku TV olwasooka n'agamba mba amasomero gagenda kuggalawo simanyi asooka kuwaayo oba 14 days n'agamba amasomero gaggalewo taxi ziggalewo amasinzizo gaggalewo kati awo obuzibu bwe bwajjira nti muganda wange gwe nali mbeera naye n'agamba nze nja kudda mu kyalo automatically nga siina we mugaanira maama we n'amukubira essimu n'amugamba ebintu bagenda biggalawo tolina wogenda kuyita ate kweyaba nti nange simunenya kubanga era ate n'okugenda kwe era nange kyanyambako waliwo ekisiraani endeeta mukisa nze bwe nkiyita ekisiraani endeeta mukisa obulwadde bwa COVID mu ngeri gye bwajjamu tetuyinza busanyukira nti kabujje kubanga bwakosa bingi naye ate waliwo we bwayamba butya anti we bwayambira kati essaawa zino era singa nkyasobola nti muganda wange singa akyannaaza ekyokubiri singa nti era nkyali mu mbeera eyo oba gye nalimu embi ennyo tugambe nti ekyamagero kati weenaaza neenaaza neeyambaza era neekolera ebintu ebya bulijjo nawe nga gwe byokola nange mbikola obikozesa ki bigere byange neweekuuta mu mutwe neweekuuta mbere ddala I wish we could do this, but of course it's very hard. But I just wish we could do it. No tulagamu bwengeje Mukama Katonda ayina engeri gy'akolamu ebintu bye. Otandika otyo kikola courage eno kuba emyaka 2 kwakati COVID yajja emyaka 3 emabega ebiri emabega meaning waliyo n'emyaka 25 yeah. Okuva buto paka emyaka 25 bakunaaza bakwambaza bakusiga ebizigo buli kimu naye mu just in a brick of an eye bikintu kiturning around ojawa courage eyo egamba nti kangende mu kinaabiro neenaaze ng'emyaka wadde gyonna badde teweenaazangako tewafunamu kutya tunyumizeemu tusiigire ekifaananyi mu mbeera eyo nga bwe yali nga bwe weewuunya nange oluusi bwe neewuunya kuba nange simanyi engeri gye mbikolamu nti ne maama osobola omugamba naye tayinza kikkiriza ne baganda bange ddala bayinza obutakikkiriza nti oba mbyekolera ng'oggyeko omuntu okakasa naye nti kati muganda wange bwe yamala okugenda nensooka nentuula mu nju banze bwe mba ngenda okulowooza ekintu ng'amanyi nti ekintu kinkwatako nsooka kweggalira ne ngenda ku buliri ne neebaka ng'omuntu yenna nensooka nentunula waggulu awo nensooka nenfumiintiriza neŋŋamba naye kino ekintu nkikoze ntya nga ebiseera ebisinga bw'otabaako we weekweka ddala n'olowooza tosobola kulowooza era teriyo muntu ayinza kugamba nti nze ebintu byange mbirowooza nti nga tutudde awo sima olina okubaako we weekweka omuntu yenna okulowooza ekintu natula mu nju neneggalira muganda wange amaze okugenda ekisooka kya byonna siina nti mbadde nina ssente zensevinga nti z'okulya siina ssente zengenda kusasula landiroodi nange nzekka siina ssente zisobola nagula sabbuuni mu nju kale neŋŋamba nze ngenda kukola ntya naye ate mu mutima neŋŋamba nze nja kubeera mu kibuga sijja kgenda waka oyogere nenyogera najja mu kibuga sidda mu kyalo najja mu kibuga era bwe mba ndi wakuddayo nzirayo era nga mugenyi oba nzirayo nga ngenda kugula amataka abaliyo era nabasuubiza nja kujja nga nze kubagula sajja olina ebirooto binene anti bw'otaba na birooto totuukiriza
ate nkwagadde kubanga nze nenzikiriza gye nzikiriza bwe mba nsoma Bayibuli Mukabakuuko essuula 2 olunyiri olwokubiri egamba wandiika okwolesebwako akulaba adduka embiro kakati bwe kiba nti kyekyo nti akulaba adduka embiro tosobola kuba butaba nakwolesebwa ate bw'otaba nakwolesebwa ddala tosobola kutuukiriza by'oyagala. Omuntu yenna alina okwolesebwa yatuukiriza by'ayagala. Omuntu yenna alina vision. Nze mmanyi nti kati naawe okwata kuno omuzindalo gw'okutte wali oyina ekirooto. Lwaki onsima? Nkuweerako example kuba gwe ndiranye kati ane gwe nyina okuweerako example. Kale kankiweere ku president. President okubeera president bwe yali asoma yalina mission mu mutwe gwe era ng'akimanyi nti ali kulemberako eggwanga kyekyamutwala mu nsiko arwane. Singa teyagenda mu nsiko oba singa tekyali kirooto ki teyandigenze mu nsiko. Tuzzeeyo wali ku nsonga y'okunaaba. Kati kyekyo nti ensonga y'okunaaba n'okwambala natuula mu nju nensooka nendaba ebiruubirirwa byange visions zange ze neetaaga ne mbiteeka ebbali. Bwe namala okubiteeka ebbali ne ŋŋamba nsigadde mu kibuga nkoze ntya okusigalawo nga sigenze mu kyalo. Kitegeeza nyina okweyiya ng'omuntu. Myaka gye ndimu nkuze nyina okubaako ŋŋanza omuntu byenkola abantu abalala bye batalaba. Kati ne ŋŋamba okay kati nkole ntya nensooka nenteeka amazzi ku bbaafu nensooka nengatunuulira neŋŋamba ngatandise ntya ya ngateekamu kubanga amazzi bwe gaba mu kidomolo gateeka ku bbaafu tekyetaagisa kusooka kugenda ku ssomero kisoma. Nengateeka ku bbaafu nengatunuulira neŋŋamba gano ngatandise ntya nendabira ddala nga kizibu naye ne mu mutima neŋŋamba naye gezaako. Nsooka nenkwata sabbuuni ngezaako mu mutwe nengenda okulaba mwattu nga ntandise obikola ebintu nga bivaayo nga bya ddala nembikola ebintu nga bya ddala. Baafu ogisitula otyo gitwala mu kinaabiro? Sisitula bbaafu. Nze ennyumba yange kyekinaabiro. Omaze okunaaba kale osiimudde otya? Ate ekyokusiimuula ekyo kyali kyangu nnyo kabanga kazannyo kubanga kate ekyokusiimuula si kyekinneeralikiriza kubanga wabeera wansi naye ekyokunaaba kyekyali kinneeralikiriza. Nagenda okulaba era nga nkikoze nenzikiriza nti Katonda mulamu. Gwali eyo ng'ogamba nti tosobola kubaako kyobeera. Olunaku lwaleero tuli ne Ronnie erinnya ly'eddala lyannemye okukwata obulungi naye tugende n'erya Ronnie. Musajja mwana muto akyali muvubuka wa myaka 28 agamba woba omulenzi ng'oli eyo tolina mitwalo giwera 5 ku account ebyokuwasa byesonyiwe. Ono no talina mikono naye atunyumiza olugendo lw'engeri gy'abaddewo nga talina mikono okuva buto bwe yazaalibwa bw'atyo naye asobola okwerabirira. Omwaka ogwa 2019 covid yazze bonna bamuvuddeko abantu asigadde bw'omu mu nju badde bamunaaza bunaaza buli kimu bakimuwa buwi. This time ali bw'omu mu nju. This is where I could call it the turning point of his life. Yafuna courage. Natandika okubeera nga asobola okwenaaza asobola okwekolera buli kimu by himself. So gwali eyo abamu tulina emikono nga bwendi wano nina emikono nina amagulu naye mubeera n'amayumba olwokuba muyina abakozi n'ogamba togenda kukola kintu nakimugola okuba oyina omukozi si muddu, is just a helper. Bw'oba wooli naawe muyambeko. Abamu mubeera ne mu nju abasajja n'abakazi muli eyo naye nga muunya. I'm sorry to use this word but it's the right word. Muvaako olusu olubi naye nga temusobola kunaaba bulungi. But I'm telling you he doesn't have the hands. Talina mikono naye I am okay to stay with him. Newe wagamba nti lunaku lwonna kiro kyonna kuba simuulyako katu konna kamuvaako. Kati gwali eyo oyina emikono n'amagulu lwaki obeera n'olusu olutategeerekeka? Tuli ne Ronnie atunyumiza lugendo lwe. Ono nno tumusanze mu katale ekyengera musajja alunda nkoko. Tukyali ku lugendo tutuuse okuba nti emikono atandise okunaaba kubanga yeekolera buli kimu. Tovaawo tukyagenda maaso n'olugendo lwe. Program toli wekka era nga bw'okiwulira wali ali bw'otyo nga ye bw'ali. He's sharing his story. I know you're picking out something. Ronnie, kati ekyamagero kimaze okujja buli kimu okyekulira. Olunaku lwaleero ndowooza tokyetaaga na muntu waako ogamba ate omuntu waaki? Omuntu sikyamwetaaga. Ku bbanga liri in fact nali nkirowoozaako ne ŋŋamba naye kirabika neetaaga okufuna omukyala kwembeera naye asobole okumbeererawo. Naye mu mind yange era eyo endowooza we yajjira nti omuntu nga tonaweza ku account 5,000 why do you marry?
Because you need love. Omukyala nze mmanyi nti omukyala yenna muyambi. Omukyala is a helper. Era bw'owasa omukyala si gwe agenda omuyamba wabula yagenda okuyambako. Abakyala batuyambako okutuukiriza vision zaffe. Kuba omusajja yekka tasobola tuukiriza vision zonna. Kadde mwako. Omusajja ng'ali yekka tasobola kutuukiriza vision zonna. Nti abakyala balina sensi endala Katonda gye yabawa. Kubawo nyaawo. Abakyala balina sensi endala Katonda gye yabawa. Esobola okulowooza faster. Naye tefe abasajja tulwawo. Nomulowooza naye mulwawo okukola decision. Tulwawo okukola decision. Nti omukyala yasobola okulowooza n'agamba ofunye $5,000. Tuzitemateme tuguleyo kino. Bw'omusajja just balina okuyambako okulaga nti kino kitambula bwe kiti. Kubanga ffe decision zaffe tuli bazibu bakusalawo. Okusalawo kwaffe kuzibu nnyo. Wabula ateeyo omukyala kimwanguyira okumanya nti tusobola okukolayo kino ekyalayisi, tusobola okukolayo kino bwe kiti ne bwe kiti, tusobola okutambula. Run about your life. Tulabye nga mukulako wasoma. Abaana ebiseera ebisinga ku ssomero babeera bafuna okusoomoozebwa naddala ng'olinako obulemu ku mubiri. Waliwo abaana mu personally nasomako waliwo class gye natukako nenfuna skin problem. Naye at one point ku ssomero nawulirako discriminated. Okay, tebandiscriminating naye nga nze omuntu nalina inferiority mu nze nga neetya sekkiririzaamu. Gwe nga gwe bwe wali osoma. Ekibuuzo ekisooka abaana tebakusoomooza kuyisaamu maaso. Anti era nga bw'okyogedde nti tewekkiririzaamu ensonga eyo bwe buzibu bwo nti nze kyendi ni kyendi. Wabaye nti noboonanga kati nze tolina kigambo kyoyinza kuŋŋamba wansi w'eggulu eno ne kinnuma. Anti ngamba ali ng'okyali muto kuba oyinza okwanga obwongo bwo bwali tebunaba ku. Obwongo bwange nakula ndi sharp saakulanga ndi musirisiru. Omuntu yenna leka nkubuulira amazima amatuufu. Nti nze ekisooka nakulira mu bantu. Ekyokubiri nti abaana be nasomeramu, that is why nti batuuka ekiseera nga baagala okunteeka mu masomero gano abaana abaliko obulemu. Neŋŋaana nabigaana. Era nze sibikkiririzaamu. That is why nti nze mu bulamu bwange sikkiriza nti ndi mulemu. I love that. Kubanga lwakuba nti ate abazungu bo batusiruwaza. Abazungu be bakyasinza otusiruwaza by the way. Bagamba nti oba kiyite nti balabira ddala nti tuli balemu. Sina ngeri gye nyinza kireeta kubanga balina engeri gye batusiruwazaamu nti ffe oba tulemwa kwegamba batulaba ng'omuntu atalina kyasobola kukola. Buli bwe bakulaba mu mbeera eyo bagamba gundi tasobola kukola kino. Naye ate nze bwe mba neetunuulira nina ebintu bye nsobola okukola omuntu wa bulijjo by'otasobola kukola gweyeeraba nga toli mulemu. Nze mu nsi yonna nkimanyi nti ffenna tuli balemu. Tutya? Kakati kansooke nkubuuze bulungi era ntandikidde nakuggwe. Lwaki ontandikirako? Gwe kennyini kantandikire ku ggwe. Naakusobola. Wandi okumpi. Sebo nze nazze okukolako interview. Gwe yankozeeko interview naye kkiriza. Kakati kansooke nkubuuze. Okozesa left ne right? Nedda sebo. Kati lwaki ogwa left togukozesa? Ngukozesa wekyetaagisa. Wekyetaagisa. Lwaki si buli lunaku nti ogukozesa buli ddakiika nti ogukozesa? Kuba ndi wa right hand. Oli wa right hand. Ani yakiwandiika ekyo nti olina okukozesa right hand? Naye banagono kwa left mulemu tegusobola. That is why nti abantu abasinga era osanga omuntu ng'akozesa aba akozesa left osanga ng'akozesa left yokka. Akozesa right osanga akozesa right yokka kubanga guli mulema. Okay, point yo njitegeze. Ffenna tuli ba disabled. Ne mu wabula ekitwawula kiri kimu nti nze
ndiko obulemu obulabika naye gwe olina obulemu obutalabika kuba tobumanyi bwandibadde bulabika naye tobumanyi. I'm out of words. Eno interview leero njekoledde kuba gwendi naye alabika musomesa twesomesa musomesa bwansomesa but this is so good. Ronnie, today wali ku nsonga y'okuba nti abaana ku ssomero tebakuchallenges abaana wali wekkiririzaamu abaana olw'okwekkiririzaamu yes wabaawo abaana bye boogera era bw'oba musiru n'obigenderako era osiruwalira ddala bw'oli ku ssomero bigambo nga kiko ali omwana essaawa ya leero ng'asoma ng'aliko obulemu naye nga adduse ne ku ssomero tola nti abaana baddeyo ku ssomero nga yagambye mami dadi siddayo ku ssomero abaana banjeeya oba eriiso limu teriraba oba okutu okumutalina gwe nga gwe eyali mu mbeera eyo ng'osoma n'abaana betugamba nti bo balamu kuba kati otulaze ffenna tuli balemu kati betulaba nti bo balina obulemu obutalabika ate kirese bulungi abaana abalamu kati ffe tuli abalamu okay abalamu opposite y'obulamu kufa. That is why in Ghana we all disabled. Okay, really. Engeri gye wali gamba nti ffe abaliko obulemu obulabika mwe abaliko obulemu obutalabika. Okay, kati ffe abaliko obulemu obutalabika. Nti abaana abo bewasomanga nabo mbuuliraako engeri gye okuba waliwo omwana atulaba leero nga bw'okyogera kijja muzzaamu amaanyi gwe wakikola otya okubeera nga tobeera discouraged butadda ku ssomero. Kyensooka obbagamba kiri kimu ekisooka nti bw'oba ng'oliko obulemu obulabika ekisooka bakuwa amannya era kyenyinza obbagamba ekisooka kya byonna nti gwe olina okumanya ki ky'oyagala ng'omuntu n'okwekkiririzaamu nti ngenze ku ssomero bwe mba ngenze kusoma ki kyenjagala bano aboogera baveeko kuba in fact bayinza okuba nga boogerera na wano nga gwe agenda okuba nga abawa emirimu kitegeera naye bw'ogamba nti ate basimanya biki bampadde amanyi kuba kati nze ku ssomero bampitanga amulesi n'abasomesa no abasomesa tebateranga bimpita naye oluusi kale nabo kyatuuka nebeera nga nickname ate nange nembeera used nakyo kubanga kyendi nga bwe bakikuyita towulira nga mpulira nga ndi musanyufu nnyo kubanga kyantundanga nnyo ku ssomero era nagenda okuva ku ssomero nga bakaaba bukaabi nga tebaagala nveeyo ng'oli sereebu nga ndi sereebu ate nze kyankolera kati ate nze bo oba ngambe bakimpitanga oba kunnafuya simanyi naye nze ate kyansanyusanga nnyo kubanga kye nali ekisooka olina okwekkiririzaamu ki ky'oli gwe ng'omuntu n'ogamba nti bw'oba tolina liiso kituufu toliyina kati bakuyitaani era toliyina kati nze bampitanga amulesi kubanga siina mikono sigirina tegigenda kujja totale tekigenda kujja naye nti bw'oba tolina mikono beera mu kukkiriza nti weegiri kati nze nzikiriza nti njirina ye challenge gye wasinga okusanga tuyinza okuyita challenge naye lwokuba nti gwali musajja mugumu nobeera nga okiyitamu challenge endala gy'oyinza okugamba nti neeno kubanga omuntu atulaba nogamba nti nekino kiyinza okutuukako ng'oli mu kusomero naye otuwa amagezi engeri gye wakivuunukamu. Ekisooka nga bwe ngambye nti bw'oba toneezuula challenges nnyingi ezibeerawo whereby bw'okkiriza challenge ejja kuchallenginga omuntu yenna tolina kukkiriza challenge kuchallenginga challenge the challenge bw'okkiriza challenge ejja kuchallenginga tekuchallenginga gwagichallenginga kakati nze challenges ezisinga nti ekisooka olina okuba nga okwatagana ne beobeera nabo nze ku ssomero nakwatagananga nnyo n'abaana era ng'abaana babeera mikwano gyange mbeera friendly kati nobwe yandibadde ng'alowoozaayo oba okumpita ekirala nga talina ngeri gy'anaakimpita alaba ndi mukwano gwe bwe ndeeta akasukaali tukasheyalinga bwe mbaamu na kino naŋŋamba nti neetaaga kino nga nkuwa as long as nga nkirina kubanga nange mba nkimanyi nti ekiseera kijja tutuuka nange nga sirina nenzija nompa. That is why nti nze muli nzikiriza nti omuntu yenna oba oliko obulemu oba tobulina kale oba olina oba tolina association
bo associatinga n'abantu kikuyambako okuvunika ebimu kuba waliwo oluusi embeera eyinza okujja naye n'ogamba ngimazeewo nti naye bw'oba obadde nti olina b'okwatagana nabo bakuyambako so nze bwe mba ngamba nkigatta ffenna okukwatagana. Wali osoma gwe natulaba ku LMTV nyongera okwebaza nti tuli ne Ronnie atunyumiza obulamu engeri gyabutambuzizaamu. It has not been really hard but I am so happy nti ye ekintu akikwasaganyiza mu mbeera yonna. Really, I'm super excited. I'm super happy. Nti ye muntu kati twaze wano nga nze ndowooza nti ngenda mu budaabuda kumuzaamu maanyi naye kati balabika nze gwe babudaabuda nze gwe basomesa nze gwe bazzaamu amaanyi. And this is really super cool. Gwe wenna tulaba keep on LMTV tugenda kuba tuwumulamuko katono ate pati ey'okubiri nayo ojja kuba ogifuna. LMTV King Montage be batusaamu ssente okuba nga programu eno ebeerako every day and then ogiraba beera ng'obanoonyako bano nno bakola emikolo gyonna egy'ekika kyonna. The number is 0702104125. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 711 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.